ebyange si bingi nnyo sigadde omwana omuganda mugerwa Godfrey yafa bano bombi nga tebanazaaliwa maama baabwe nga balina embuto kati yafiira eyo Masinde nga tewali ttaka najja wano ne mbagulira yiika 10 n'entunda obute bwabwe ne mbagulira yiika 10 endagaano ziri awo naye omugaga yazze n'aligula n'addiza oli ssente n'aleeta n'ezange nti ziizo nazo nzikuddize aligule emirundi 2 aligule ku nannyini lyo addemu alinguleko ayagula kati obuno obwana waliwo omuzira kisa ayabayambye buyala n'abawa we baso yazze n'asenda ebikondo ettaka n'alitema n'alyokya amanda bannanga abaana bano banuma mbadde mbagulidde bali kumpi n'ekyamakoola okusomera awo wenyini nti busome kati babugobye omusajja yesimbye ku bw'MP Mbalala twagende wa RDC n'amubuuza gwe singa bakuwa ofiisi eno wandigobya enfaakazi zino n'abaana baabwe wandibagobye kati ofiisi eno kandikuwe kibuuga wenyini obalaba kati muziragiza yabawadde we bali kati kiri bubi sente busente yagamba bugambi mugende mu kooti atusindika mu kooti bano tubalina sente mu kooti bagende boogere ki kyekyo wanange mbasabye mulwane ku bano Madam Balungi Fiona basente bebaale myalema abali bano former Honorable Anna Maria, former MP Mukulu Semugabi, bana abakulembeze abali wano mbadde nsaba nga sinagenda mu maaso mpeka akazindaalo kano DPC wa Kyankwanzi wali wano ayogereko. DPC Kyankwanzi, I want to take this opportunity to welcome you to the district and to this area specifically. Wanko is Uganda. Oh, okay. Njakurute mate. Late August. So I found nesanga wensonga z'ettaka ku kitundu kuno. Batinga n'akajja nnaku ntono wagira madamu Balungi bwe twasinkanika Nyuguga ne twaconcentratinga ku nsonga z'Ekanyuguga naye later on discussinga eza wano. I don't know simanyi waliwo baba manager oba pate ya tuyashika yeri wano tebazi. Okay. Bwe twavaayo honorable njagala kukulaga kifaananyi ki ekya those filings bali mukwogerako specifically njagala okwogerako. So bwe twavaayo nga tuvudde Kanyuguga nensuubiza wa Madam Balungi nti nja kutuukako eno ndabe kubanga dokita yali akomplaininga agamba nti abantu bamuyingirira ndi mukuwulira ekyali bibaali bampeereza. So nemusuubiza nti nja kutuukayo era futalayoza ndanga nnaku nga 2-3 nenzija najja nze the district CID officer CI DSO twajja nobayani became a very big team. So netuyitawo tugenda ku ground wansi gwe bagamba balwanira. So netutuukayo twasangayo emiti ebukosi nga gitemeddwa giri wansi tetwategeera obaani era gitemye either party. So netuyaba actually atuveredde sentongo Senoga nankubirako nga mbuuza mubaddeko eyo neŋŋamba tubaddeko eyo. So netuddayo. So after a few days maybe okugira nasanga nga this place is being monitored. The police bava banda ne bajja monitoring this area because there was some fighting. Abantu balwana wali exchanging. So here there was, because there was even security guards here.
So when I came, I was like in Bajay. Remember withdrawing and bagamba nti okay, not kuba withdrawing, remember stopping okuddamu okulinya kota. Bagamba nti abasirikale obajja eno babayisa bubi. Nasanga bagamba nti bakwako n'amasasi nga president ayita wano budde bagakoba before we came. Bakuba n'amasasi wano. So ngamba abasirikale mulekera okugenda yeeyo. Kasooka ntegeera ekigenda ku ground. So nga doza ngwayiseewo nga 2 weeks. Ne wabeerawo exchange wano abantu. Lozanga bano bagamba bagende dokita ng'agamba nti bano bayingira eri ewuwe ne batema n'amatooke. Ndimo kugamba ebangamba. Nga bagamba nti bayingira eri ne batema amatooke ne batema emiti bali mu kutema bali kugenda waka. Dokita ng'agamba afande watagala kunyamaze ngamba nange mobilizinge tugende twesange mu nsiko. Mugamba kakala, let me first analyze that place. Nga tukyali awo n'awandiika ebbaluwa, I have it there. N'agiwandiikira IGP. Nga complaining how we are not minding about them, how they are being attacked, how they are being threatened, how their crops are being put down. So I communicated to my commanders on how we can hold the press. Please, take abantu aba crops, not their crops. One person. Yeah. So, Nangamba, please keep monitoring that place. Let you keep monitoring that place. You can do patrols around to make sure there is peace. Make sure there is peace in that area. Let people not fight there. That's when I started now sending back officers to make sure that not deployment, but they could come from Uganda, they make sure that the place is what? Essential people are not fighting. But whenever they would come, we would get some engagements. Engagements with community members, and even them sometimes even them they could do. One time those I sent on Yampa information, sent on goes Yampa information Gagamant. Even the other party are cutting trees. So we went there, stopped them. When it was Bobari was our party said, yes, sir. Security of 10 of these people. That's what you should address. So Babaru Anagana, you should tell German. You got security of 10 of what when they get a choke in a farm. What? The security of the Thank you, sir. Thank you, madam. Basaba tukume emirembe onalawo president lwe yali eno ne bakuba amasasi. In fact, His Excellency was crossing that bridge. Kyatukwatako nnyo, ofisi ya RDC yalagira omusajja yakuba amasasi oyo agobebwe oba aweebwe transfer. Byonna biri omwo. Honorable Minister, I compiled a report about Akabale and handed it to SPA Fiona. I'm sure she received it. I compiled a report about where we have been, Kanyogoga, and many others. My first time, when I wano, nabagamba nti Akabale kazibu nnyo kubanga bw'okeekoonako kakuba ekigere. Ne mbagamba nti ate Kabale nga bw'azze wano, ensonga za Kabale zikoze ki? Ate akati kyeyongeddeko nti tuyise ne Mr. Kiwedde kikaleero. So saagala muleme kuuma mirembe, njagala muwulirize bulungi kubanga abakulu tuli nabo era bagenda kwogera tulabe ekiddako. Njagala okwebaza Honorable Minister olw'enkola